Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatambula naffe gwe yamalo amaze okusubscribinga kyokola kya mutawana nnyo nawe ya subscribing edda nkwebaza webali kubanga otambula naffe ebbanga lyonna kakati gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna ngera bwentera okugamba nti ojja kubeera omu ku abo abanasooka okumanya Red Zone TV bw'enaabanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo ekigenda mu maaso mu kibuga Kampala mukimanyi bulungi nnyo amaka g'abannabyabufuzi ab'enjawulo gamaze okubanga gasalibwako abasajja ababalidde emigemera wala akakatambika olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayina ebibuuzo byabuuza abasirikale ngenda kuwa okawulire obiwulire byennyini byababuuza simanyi oba eddoboozi linaabalivayo bulungi kubanga liri wansi naye njagala kubanga obiwulira bulungi nnyo eno ye Red Zone TV njagala osooka osubscribinge njagala ogende mu comment section teekamu obubaka otubuulire gwe osinziddewa era ensonga ozikwasaganyizaawa amawulire gakutuukako ng'oli luddawa Red Zone TV ffe weetuli byonna ebigenda mu maaso tugenda kubanga tubikuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'aduumira n'ategeeza bannayuganda nti mumanyi kye tugenda okukola olunaku olw'okuna ng'ennaku z'omwezi 18 olunaku olwaleero njagala buli wolaba ekinnya mu luguudo simbamu ekitooke bannayuganda bakedde ku makya g'olunaku olwaleero abamu ne bagezaako okutuukiriza omulanga gw'omukulembeze w'eggwanga oda ey'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batandika okusimba ebitooke amayuuni n'ebintu ebirala mu nguudo mu binnya ebisangiddwa mu nguudo z'ekibuga Kampala poliisi n'amagye bakedde ne basalako amaka g'abakulu bano wabulanga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abategeezezza bannayuganda nti wadde basazeeko Dr. Kizza Besigye wadde basazeeko Erias Lukwago nabagamba nti bajja bikola era n'abategeeza nti wadde bakikoze tebasobola tusiba ffenna kati gwe munnayuganda yonna gy'oli nga tebannakusalako tebannakusiba ate gwe mulimu gwo okubanga ate gwe ovaayo okole ekyo ky'osobola okukola ate abasajja obeere ng'oyongera obbalabisa embeera eyongera okubanga eterera mu ggwanga Uganda lwaki amakubo bakola lwe bayina abagenyi ffe bannayuganda tetulina mugaso njagala nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde abuuza abasirikale ebibalemye okuddamu ate nabyo obeere ng'obiwulira bulungi nnyo then nzije tubeere nga tweyongerayo Red Zone TV kwokyali awe bali kubanga otambula naffe bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole ate obeere nga tomissinga nsonga yonna bw'ati bw'abadde akunya abasirikale era n'amala n'abaako message gyasibirira bannayuganda byonna ngenda bikuwa Red Zone TV kwoli bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula Baba, you are ordered to smile. The minister said you should be smiling. Officer, to see me. You're supposed to be smiling. Minister Agami Mwenye. So am I under arrest? No problem. You smile. How will I see you parking in my gate? Will you go back home and rest? Am I under house arrest? It's a preventive. A preventive what? Go home. Go home. No, you don't have to talk to me, officer. Be respectful. We are protecting you. You are protecting me? Don't be forceful. Relax. It's my house. You don't have to cause any chaos. You are the one who allowed the journalists to come in, right? Be decent. Be decent. I'm being decent with you. Momo citizen, by the way. You just have to be decent. You don't have to be forceful. You don't have. No, we're not forceful. Yeah. But it's my house, and I think I owe an explanation. An explanation from you. I mean, you owe me an explanation. You're an officer of the law. You go home and rest. Am I under arrest? Amazima gali wane so kati bo ekyokutusibira wane waka kya buswavu basibye abantu tebawera na batano basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeza abalala abatono
naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzze nga tubagamba timulekerawo okutunulira ffe abakulembeze nga ffe wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda so tebasobola tusiba ffenna basobola okubeera wano wiiki namba ni tebasobola balemesa kola kye mulina kola mwe nga bannayuganda ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde obbalabisa eri ensi yonna yonna naddala abo be baayise wano ng'abagenyi bafubye nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde endala ne bagalirayo abantu kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu so twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega kye babagamba temukikola mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde waka naye tebabasibye buli omu kola kyosobola buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo mukikole buli wamu emuli ate si wano wokka mu Kampala wabula okwetooloola ensi yonna muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini bantu tebawuliriza bigambo wabula babuuliza bikolo. Yes, ndowooza message ogiwulidde bulungi nnyo gwali ku Red Zone TV. Bw'oba omaze okusubscribe nga kyokola kya mutawaana nnyo wabula ate oba tonaba kubanga osubscribe nga nnyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo okwate ne kade aka notification ate ojja kuba tomisinga nsonga yonna updates zonna zijja kuba ozifuna bulungi nnyo. Uganda 1 nayo tuyitirayo kubanga ate tukutuusaako emiramwa egy'enjawulo amawulire gonna getufuna tugayisa ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli Uganda 1 ne Red Zone TV emikutu nga wegyegattira mu kye bayita Red Zone Media Group. Ate kakati mu mbeera eno yennyini njagala okkirize nkujjukize ku Haji Aruna omusomi w'edduwa ono nno nga bwentera okugamba asangibwa sayidi z'ebugerere era nga bw'otuuka ekayunga mu tawuni abamanyi ekayunga bw'otuuka mu tawuni y'ekayunga ojja kuba ku namba y'essimu eri 0702 15 203. Haji Aruna ono nga musomi wa dduwa si musamize atakuba nsaasi wabula akuba kitabo ekitukuvu ekyo ekya Kuruhani ate n'abeera ng'akowoola Allah n'aba ng'asobola okusumulula emikisa n'aba ng'akugabira oluzaalo akuyambako mu nsonga z'emirimu n'ebintu ebirala byonna ebyefaananyiriza bwe bityo. Haji Aruna asangibwa sayidi z'ebugerere nga bwe nkugambye era bw'otuuka ekayunga mu tawuni ennamba y'essimu yeeyo gy'okubako ate ebintu byonna byakola mbikugambye ojja kuba naawe toddamu kubeera nga wejjusa. Red Zone TV kwoli bwetti bwe tutambula amawulire gonna tukyagakuwa nga bwe gajja tewali kyogenda kubanga omisinga gwe kasitooba nga weekuumidde ku mukutu guno ogwa Red Zone TV batonaba kubanga osubscribe nga kikole ate tubeere nga tukutuusako amawulire gonna agava mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo.